ku mulyango nayingira mu audience oluyimba nalwewuuba nalutuuka mu makatinga abawagizi tebamanyi Sebatta picking yaliwo ye yakasajja ndisane Kadongo Kamu super singers Matendo lukwata twagoberako ne lukwata advanced Kampala music stars ate lukwata advanced jetya yali kyenda mwena kasozi nga avudde mu Kabulada professional singers kubanga ebakomawo ebweru Basudde n'agenda ne kasozi ne bagenda mu kibiina ekya Kabulada professional singers ekyamazima enzimba y'abakadde baffe gye bazimbangamu ebintu teyali nnungi nga bizimbirwa ku musingi gwa family. Uganda Music Censorship Board eyo baatuulanga ne batunuulira music nga tona recordinga basookanga ne batuula ne batunuulira music okuviira eddala eri ku musingi gwa wansi okuva mwankole okutuuka ebuteeso olulimi oluganda not until 1968 Apollo Milton Obote we yajja mu buyinza n'ajjawo seribasi y'olulimi oluganda kati ekyo ne kijjanga kikola ki kiserebya twasomanga obutabo twakola ki ebitakyaliwo kati gwe kati njagala ombuulire mutabanyiwo oba muwalawo ali mu bibiina nga P3 yali asomye katabo kyako oluganda naye nga wali kyalinga kyatteeka ng'omwo mwe twayigiranga grama era ekyamazima waliwo oluyimba lw'owuliriza omusajja n'ayisaawo ekigambo ng'ekigambo kimu kigatta ebigambo nga 20 ebyakaakati so ekyo nakyo kyagenda nga kikola ki twalina abawandiisi baavaawo tebakyaliwo betulina banoonya mmere ya leero omanyi obwavu bubi n'amaluma osobola ogeefumbya timunanga ofumbye naye ng'olidde maluma so nti kati bano betulina n'ogamba gundi akoze eki gundi awandiika twalinanga piga twende ye recording eyaliwo eyedda nti abayimbi mwagendanga tugeze kulabako Kabulada Lunyolya Kimeze ne mugenda mulaganye na Kase Music Recorders n'abajjawo n'abatwala ewe Buwambo ne mubeera ebuwambo eyo omwezi mulamba nga alina abakubiibe kubanga basemuwemba bakubanga mu Sekide yakubanga mu Beninsubuga yakubanga mu Balongo bolumu nga naye akuba so nono omugenzi Jamiru Kabuye naye oyo omusajja yali omumpi sajja kodakagalanga nyonga kankubira njitadinga kubanga is it solo yali professor wabivuga era nga professor Emakerere ebyaddala baali bamuyita professor Emakerere naye nga teyasoma asomesa bivuga olw'okuba abimanyi yali akuba buli kivuga era ng'akuba keyboard nga bamuteerawo kureti za soda n'akola ki eyo omugenzi Jamiru Kabuye yafa mu January 2017 yaziikibwa Bukomansimbi yali yasanyalala then ng'obulamu bw'ensi bw'obumanyi so abasajja abo nga bakwata abantu abo naye babatwala awantu ne bapracticinga nga bazimba engoma bazimba ebivuga ebyo okutuuka we batuusanga bakakasizza kubanga studio ya Kase Music Recorders teyali Kampala yali Buwambo kati wano waliwo dduuka kati nga abatwala eyo ne babeerayo ne bakola ki kati ennyimba tugambe oluyimba lwa Sebatta lwensinga okwagala n'abawanuka bw'owulira ebivuga bya n'abawanuka omuwulira nga saawumbye oyo yali kasiwuukira owulira nga owuliriza ddala nga omulere gwe baakuba oyo yali kasiwuukira tiimu Kizito ye yalukuba that's 1994 gwanga mujje era ye album mu Uganda ekyasinze okubanga ezitowa era nga buli luyimba olwaliko n'okutuusa kati lukyakola ki lukyatunda kyokka nno Katonda ono agaba ebintu okimanyi nti oluyimba olwo alubamu eyo
yali esobola okuvaamu entambi 6 buli luyimba gwanga mujje yali asobola okukola ki okukola album baana bange yali asobola okukola album n'abawanuka album enjawulo y'abafumbo album saakasi ono yaze kwaliko ensi yeetuzunza abawala mumpe mudde kwaliko abawala mumpe mudde Alice nabatta buli luyimba lwali lusobola okukola ki album so nkulaga nti abasajja bano baabatwalanga ekyamazima ne bagezesa ng'omuyimbi ogenda nti bagenze ku recordinga ekyamazima nga lukola ki nga buli kimu ng'ofuuse muyimbi waddala n'obanga obadde tomanyi kuyimba naye obudde buno nvaano ngenda wa Kiria Max ngenda wa Mubiru Smart era nenduteeka ku mpewo nagenda okumproducinga ye nakuba bivuga nze nenteekamu bigambo kati obudde buno omuyimbi ye producer bw'ogenda na bugambo producer yalina okulwanirira okukolera oluyimba edit biki wano tukolewo wetuti wano tukolewo bwetuti so abasajja bali ennyimba ezo zatukolera kinene nnyo okubanga zikola ki nga zibeezaawo industry nti zalina omuzinzi nga mulimu sweetness melody ng'ogiwuliranga ki melody nga baali bazimba nzimba ekitakyaliwo nti obudde buno ekyamazima otuuka ne ku gundi okimanyi nti wetubeera mu bivulu ebivuga by'omu bivulu binyuma okusinga ebivuga ku nnyimba zino zetuwulira lwaki nti live recording we naabanga tezeewo omuyimbi akuba ne bateekamu ebivuga bino ekyamazima music ayongera akola ki naye nkulaze nti ekongo bakyakuba live gundi US country music bakyamukubira ku ki ku live bakyamukubisa zigita zaabwe fe wano nti abazungu bakola ebyabwe Uganda nejja nebeera dumping area and we are good at adopting buli ekize nga tukola ki nga tuyoola so ebyo byebimu naye ebyo kwebyo ebitono byenkugambyeko osobola okugenda ate n'okola ki n'obikyusiza byawanika ate ne bisuula Kadongo Kamu. Okay, tukyalina emuzungu David ku mukutu gaffe wano twagamba nti tugenda ku analyzing ensonga za music yenna. Music gyavudde owawaali gyalaga myaka 10 eyo myaka 2 tobenga ate tukutuusaako tugo music gobadde goba oli muyimbi wa Kadongo Kamu kiki olabe weekubyekuby otya kiki esobola okudda kiki tusobola okuzza kiki osobola okukola music wo gwogamba mbu aba TV tebamukuba muzungu TV zajja ne radio station nezibeeranga zisazeewo nti country music waffe alina kuba olunaku olwo ku Sunday osangira nosanga KBS ne mukuba ekiro ku saawa nya nosanga BBS ne mukuba ku saawa 9 baba ku 9 awo okyegera TV zonna ne radio station katosanga radio station ekuba Kadongo Kamu kubudde bwe munne TV eki n'abayimbi ne bakikkiriza munnange nti for music wafa kati ekyo simanyi abayimbi bagimanyi nga bali mu media business gwoyagala otunde ekyamaguzi ekyo ng'okitundira ku mudaala gwa munno naye mwakiriziganyiza waba akuwaddeko ekyo kkiriza abayimbi ba Kadongo Kamu abakulira Kadongo Kamu bo bataddewo initiative ki okulaba nti ekintu ekyo kivaawo ali kyembadde nkubuuza kyembadde nkugaa nti kuba nabo baatuuka ne bakkiriza okyege TV ne radio zikube ennyimba zaffe ku Sunday kati ekyo nze nkizaayo ku bantu abakulira ensiike ya Kadongo Kamu be batakoze kimala mu kifo ekyokwegatta ne baba nga beekolamu omulimu ogwawamu. Kadongo Kamu ye music asinga obugagga wano. Bwe baagala TV omwezi ogwo, bwe baagala radio station omwezi ogwo baba bagikoze. Naye bagambe kugula WhatsApp group enkya n'eggulo babuulire kukola association
ondidde ekirimi mu tubale tugenda okujja tugenda tukawo ebyo babuulire nti bo obwegasse ewaffe mu kadongo kamu ekyamazima butono. Ranks ajja kunyumirwa nga agenze ku KBS bakube lulwe, muzungu agende ku BBS nga bakola ki bakuba lulwe. Ekyo tekirina gye kitutwala, wabula balina kwekolamu mulimu ogwawamu ogw'obwegassi ne baba nga basobola otegeera nti gundi bannayitanjagala gwe lwaki omwesibako. Mukimanyi nti media houses tezibaagala. Media house esasula omusolo, esasula abakozi, gwe otaddewo meka? Kubanga one ndina ekintu kye nakyogerako emabega eyo nti singa beekolamu omulimu ne bagamba kati nga mu kifo ekyokola za association ne WhatsApp group ne bakeera ne bagamba banaye tukoze bylaws tugenda kutalaaga Buganda tutalaage Busoga olulimi Oluganda gye lukoma tugende nga tukuba show buli mu district. Sente zinaaba zivudde twagala tuwanike radio station, tuwanike TV station. Njagala ombuulire we munaaba mukoze TV station ne radio station butya music wamwe wanaakubako ku Sunday kwokka. Tulaba nti omukutu guno gutumbula music waabwe nabo bennyini ne nabeera bagukuba. Kati ekyo weekiri omuyimbi wa Kadongo Kamu ye muntu gw'ogenda okuteerayo oluyimba lwe ku mukutu. Nze ndina Facebook Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst, ndina YouTube channel Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst. Naye nze nesitudde nenzija ku channel yake era nga kyemmanyi olina views z'ogenda okufuna nga za Muzungu David ng'omuntu. Naye bo baganda baffe nti ogenda teekayo ekintu naye mwennyini ekyamazima nga kwali agende alikinge alien skin, agenda forwarding alien skin, naye ng'ekikye tasobola akola ki. Kati ffe nga batulabanga bapakasi baabwe nti ajja biteekayo amala avaawo Muzungu naye agase ki ku industry talina akola bibye atulyamu buli ssente. Naye nga baaba muganda wange nfunya mugongo gwe okujja mu likes 10 era we baba nga baagala otegeera ateekeyo ku page ye akiwulire creating a Facebook page okirabe. Nze kubanga eyange eyo bagirwanyisiza okubeera ng'ekola ki ng'eva bagezezaako okuhakinga bagezezaako buli kimu okulaba nga page ye ekola ki ng'evaako. Simanyi oba beebo naye abantu. So mukyo nze abayimbi ba Kadongo Kamu kye ndowooza obwegassi bwe businga okusinga okweyawula. Mu bwegassi awo Muzungu kigambo kyoleese obwegassi oba okweyawula okuli mu Kadongo Kamu ndaba kulumba nnyo kuba ku ssaawa eno wetwogerera abapresenters nga bapresenters beeyawula. Ochageera bapresenta bakola Kadongo Kamu ku radio ne TV beeyawula nti abali badde na association emwe bagatta sere zitandise okubaawula. The bad thing obudde buno tulina ba presenters but tetulina ba broadcasters. Yes. Ndoza ebigambo ebyo bibiri eyasoma amawulire akitegeera. What are you presenting? Ekitegeeza you are presenting something which has been given to you. Tetulina ba broadcaster. Kyenkola obudde buno am broadcasting. Tondabyeko nti ndina wenkola ki wensoma buli kimu kyenkola kikola ki. Kati obudde buno tulina ba presenter tetulina baki ba broadcaster gwe bagambye kola kino kola kiri kola kino kola kiri. Mbadde nkyakubuuza nti ku ssaawa eno ebiwayi bya bapresenta biri bibiri. Kuliko Keke ne Kajita. Keke yekulembebwa omukyala Sara Madrin akola ku Nice TV. Ne tubeerako Kajita ekulembebwa Saalongo Sewakiryanga. Era ekibira kya Saalongo Sewakiryanga kyava mu Keke nga bagamba nti mbu Sara Madrin
nge yali ssentebe waabwe yabalyako ssente. So ku ssaawa eno akeke weeri ate ne tujja ne tufuna n'ekiwayi ky'abayimbi bo nga bo ab'Akadongo Kamu. Abayimbi twabadde ne Kamuta nga yeegatta abayimbi b'Akadongo Kamu bonna. Ku ssaawa eno beeyawuddemu. Lord Fred Sebatta alina ekibiina ekimanyiddwa nga Kamawu. Kye beeyawudde ne bapulezida ne beeyawula. Bw'osanga wa Keke agamba ali sayidi ya Kamuta. Bw'osanga wa Kajita agamba ali sayidi yaani sayidi ya Kamawu. Yokomawu. Bino ebintu okutuusa okubanga ku ssaawa ne bapulezida beetemamu. Okutuuka nga ku ssaawa eno bapulezida beeyawuddemu. Kivudde ku ki? Okubeera nga n'abayimbi era wa kyekitwala music wa Kadongo Kamu. To me I think eri baganda bange abandibadde ba broadcasters kamba ayite ba presenters ng'ebeeyita naye bandibadde ba broadcasters. Being unprofessional kyekimu ku bibabonyabonya. Being unprofessional kubanga ffe abaweereza munnamawulire olina kubeera independent mu kintu kyokola. Kyekyo kyenkugambye nti being unprofessional. Simanyi oba bali professional oba tebali. Emirimu gyaffe gino egy'Uganda we gyatuuka muganda wange tegikyali ku buyivu. Omwana waani waliwo abamu nga programu zaafiikira ne bamuyita nti munayi jangu okutuula wano dakiika 2 olwo oluyimba lwa Basudde tugendeko mu Bulango gundi nkutumiddeko gundi biki bannange abali mu WhatsApp group eyo muli mutya gundi gombuzeeko okitegeera. Naye singa kibadde kintu kya bukugu waliwo ebintu ebyandibadde tebikolebwa. Abamu baafiikira, abamu programu zaabwe zaafiikira. Abamu nga baali baafiikira gye bakola ne bamugamba jangu otuule mu Kadongo Kamu. Abamu nga programu zaafiikira ne bamugamba munayi jangu. Mulimu mwana waani n'enkola endala ez'enjawulo. Naye nga ffe mu ethical code of conduct eya January oyina kubeera neutral. You do not have to take sides. Uliriza ono agamba ki n'ono agamba ki ayina kyakoyogedde buli kinga bwekyayogedde bwekiteekawo. Kozesa the modalities of communication. Mwe muli research, mwe muli gathering, mwe muli ki okunoonyereza ekintu otuuke ku final finding. Ogenda okutuuza ranks kalyango ono ng'ekyamazima omumanyi n'okusinga ye bwe yeemanyi nga buli kyakugamba ng'omugamba fact. Era ensonga lwaki abamu obalaba ku stations ez'enjawulo ng'ayagala alwane ne presenter oba e broadcaster nga w'alina okuyitibwa olw'ensonga nti alina facts zakola ki zaawa ono zaabadde takola ki tayagala zikole ki ziweebwe. So ndi wa mukisa nti Keke nagirimuko. That was way back mu 2018. Keke kulembebwa omukyala Saala Madri. Era ndooza Keke eyo okugibaga twali ku tavern e Kabuusu. Waliwo Suna Ben, Muzungu David, Kosevisius, Mzei Kabyanzo, Zaituni Nakawunde, Nyindo Zaminya, Alex Junior Kafeero, Williams da selector be batono bensobola okubeera nga nkola ki nzijjukira ekiruubirirwa kyali kirala ekya Keke mu kusooka. We twava mu Operation Wealth Creation mu 2017 mu November nga zaali nga 28 mu kintu awo twagamba tukoze nnyo okupromotinga ennyimba zino ku mikutu abantu okuzitegeera naye jeno we yali asiima
yasiima bayimbi naye ffe tebaatulowoozaako abakuba ennyimba ezo ne tugamba twetaaga naffe tukole ki tusiimibweko nga ba presenter kubanga abamu twawaayo n'ezigundi talk shows abasajja abo ne bajja bwe kityo bwe kyali nga twagala tumusiime naffe atutunuulire nga ababadde baweereza Kadongo Kamu. It's unfortunate nti obudde obwo nali nvuddeko ku mpewo ku Bukedde nga ndi ku Facebook page ku Facebook yange kwenkolera emirimu gyange so ekintu bwe kityo bwe kiri wonoofuna omulala akugamba ekirala ajja kuba akulimbye wana akugamba ekirala nsaba ojjo ntuukirire ewange nkyalina drafts kubanga nze yali secretary bino biri recorded betwogera yes newe nfuna omulala era njagala tubenga tuli recorded yes mbirina bye nawandiika naye omanyi buli we mubanga musemberera okutuuka gye mulaga bangi batandika okufuna programu ez'enjawulo so nze we nabiraba batandise okuleetamu embeera eno n'erina bivaamu era bwe batyo we bavaawo ate ne bagenda ne bakola projekiti ya poliisi n'omuntu wa bulijjo nga baagala nti abaana baleete emitwalo 2 ennyimba zino tugenda zibakubira ku mpewo zaffe ne mbagamba nti ekyo nga kirabise ng'ekyobulimba abaana 6 abaana 100 obakubira ennyimba ku mpewo ng'olina n'eggundi akuwadde ssente ne mbagamba ekyo tekigenda akola ki era abaana baavaayo ne batandika okomplaininga nti baakola ki bababba naye nga nno nze navaamu nadda ekintu ne batandika okyevugira madrini zaituni n'abalala nga be bakivuga nze nakola ki era n'ebyo byempulira nti sente baazifuna eyo ewa ssale bazifuna toliyo na bazifuna siriyo ate wafuna wadde 10 no mu Kadongo Kamu nze sifunangamu wadde 10 kubanga n'ekikumi kye nandigambye nti oba kye nafuna juzi wano wetwali ewankulukukuna bampayo emitwalo gyali 10 bangamba oyo transport bagikuwa bampa emitwalo 10 twali awo ne Williams da selector ne bangamba ebirala tugenda biraba so bwentyo nenkola ki kati oluvannyuma ngenda mpulira ekiwayo ekirala ekikoleddwa ekyakagita bantuukirira Williams da selector yantuukirira nannyonnyola na mukulu wange Salongo sewa Kiryanga naye najja nannyonnyola ABCD nempuliriza Williams da selector mu bonna gwe ntambudde naye ebbanga okuva mu 2016 bwentyo ne banteekamu mu group nga bannyonnyodde ABCD era nga navaayo ebbanga ne mbagamba munansonyiwa ndi wano naye simanyi kiruubirirwa kya wano kubanga mwandeeta simanyi bukulembeze bwa wano mwandeeta buleesi munansonyiwa yinza okwogera ebintu nga tebikola ki tebikola wano naye olwakino ndi wa mukisa nti Kamuta eva mu muzungu David Kamuta eva mu muzungu David etya kikofiira n'ekiwayi bava mu emboozi ya Kadongo Kamu mu mwezi WhatsApp group mu 2018 omwezi gwalinga gwakuna twalina omuvubuka twafuna obutakkaanya ne mujja mu WhatsApp group ye lwakuba yali asomesa Oluganda bamuyita Yiga Godfrey mwami oyo muwandiisi wa butabo yali ng'ajja n'asomesa naye nali nfunye complain eziwerako okuva mu bantu ab'enjawulo over him nga wojja n'owandiika Oluganda olufu ku group ng'ajja n'akwatamu bw'ati n'akulabisa ate abayimbi kye beezira kiri kimu kwe kumulabisa sijja kweka Masekro
y'omu ku bantu ye yampita by then nali mu mukono eyo. Olunaku olwo gundi yali afiiriddwa senga wa Mase ye mukyala eya performinga nga gundi nga muzimu gwa Nankya yali afiiriddwa sengawe oba mama wa Mase. So nangamba naye omukutu gugenda kufa gwe tunuulira rate y'abantu kwe babadde bakola ki bakyatingirako egenda efa. Ayagala akozesa voice note tebakyawandiika lwaki lwa mukulu oyo. Nengenda nga nkigumiikiriza. Lumu nakeera munnaye nalina omukutu gwena empoma y'olulimi Oluganda. Omwami ono agenda nanzija mu mukutu awatali nsonga gyampadde. Nange nalaba nengamba already ino bamukoowadda nemujjamu kikofiira n'atandika okwecwacwa nawo omusajja azze wano n'olulimi talumanyi twalowooza muntu mutegeevu nnyo biki ali awo biki ebigambo byali bingi ne bakola omukutu ekiro ekyo era kikofiira n'avaamu ne bakola kadongo kamu ku ntikko on record. Waba akulimba omanyi ebiseera ebisinga ffe abamu twerabira bava mu embozi ya kadongo kamu ne bakola kadongo kamu ku ntikko eyo ne bagenda ne babeerayo abayimbi bangi ne beegatibwako n'abawagizi era eyo gye batandikira ebintu ebyokubaga Kadongo Kamu Music Theatre Association nga bayambibwako omugenzi Benardine Subuga Ssemmango kubanga ye yali munamateeka era ebisinga laws amateeka yali musaale nnyo mu kukola ki era kubanga yabagamba bannaye tukole ekintu ekiwandiise bwetyo kamuta nekola ki nekolebwa kamuta okuwandiisibwa waliwo ebiwanuzi bwe bigamba nti osanga mbu yawandiisibwa mu bwannannyini. Ekyo sikimanyi nkugambye kyemmanyi ngenda akugamba nti nkimanyi kyesimanyi ngenda akugamba nti sikimanyi naye ndowooza no Ssaalongo George William Kyagulanyi Lule ye musajja eyagenda ku URSB okugulawo tini namba box namba ebyakamuta byonna ye yabikolako naye nga it's an association for bayimbi era awe nasinziriranga bagamba ffe bakulembeze ba Kadongo Kamu ne mbagamba no temuli bakulembeze ba Kadongo Kamu and I've disagreed with them for over years and end nga sikiriziganya nti kyekibinja ekikulembera Kadongo Kamu njagala onfune bulungi. Association okimanyi kyekitegeeza associate associatinga kube okitegeera kabinda k'abantu akokola ekintu ekimu. Once you hear the word association kiba kikulaga nti eriyo ebiwayo ebirala ebikola ekintu ekyo eyo association y'abayimbi kati wabeerawo association y'aba presenters ey'abakubi b'ebivuga ey'abategesi ey'abaweereza ey'abawuliriza bennyini sobola okuvaamu nti bano bapukami bano bakulu anti nkulaga association so association ezo zonna we zimala okutuula nga ze zikola Kadongo Kamu ne zituula ne zironda obukulembeze obwakuki obw'okuntikko nga bw'owulira Uganda Sports Federation teino emipiira it's an association etwala ba mupiira eina netball ebika ebyenjawulo nembagamba era authorities ze bakozesa nembagamba ku authorities ze mukozesa ezo zitwala baki bayimbi naye temutwala entire industry ya Kadongo Kamu. You are an association of association ya Kamuta batukana ekiseera ng'ekigambo Kadongo Kamu yes ekigambo ekyo baki broking ngalo kyasobola ku naliyo mu mwezi gwe-10 nali ku URSB nga bagamba nayagala okuwandiisa Kadongo Kamu Music Hall of Fame nga bangamba ekigambo Kadongo Kamu tekisobola kubeera nga kiregistering actually ne balooya bakiyingiramu. Ndina mukwano gwange mwami Lulese Bunza ali Massachusetts
he was forced to travel from US to Uganda ne tugenda ku URSB. Omanyi we batutunuulira obwolumu alaba n'agamba who is that one? We twatuuka twagenda okuvaayo nga batuwadde Kadongo Kamu Heritage Center. Wakifuna? Nama nenkifuna kubanga tewali wayina lukusa ku kigambo. Lwaki? Omanyi nti ekyatuumisizza Kamau nti erinnya Kadongo Kamu bali ekyo kya busiru kye bakola. Ekyatuumisa Kajita ekyo kya busiru kye bakola. Nedda kankulage nti ekikolebwa ali ku URSB sente. Sente ogenda ku reservation ne batunulamu already bayina sente eziyita nti gundi ekyo tokikkiriza. Era buli kimu basookanga kuba masimu era mwami Lulese Bunza ne kanso wange bababuuza who are those people you are making calls to? Who are those people? Kadongo Kamu yakolebwa wansi yonna era buli omu ali entitled to Kadongo Kamu. Nga bwe bakeera ne bagamba nti tuli mu Kadongo Kamu naffe tusobola okubeera kubanga ffe tuli mu heritage. Nti bwe nvaano engenda ne mpandisa Kadongo Kamu TV bakyasaba kiwandiisa. Bakugamba Kadongo ekyo kya busiru naye bakimma oyo omusiru. Nze nkugambye nali ne council wange from Sebbanja and advocates na company advocates ne mwami Lulese Bunza bwe balabanga bigenze bikyuka ne batuwa Kadongo Kamu Heritage Center. Naye nga ffe ogwaffe munnayo tuli mu kuzimba ekintu nga kya byafaayo awaterekebwa nti omuntu atravelinge nga woolaba enkunyumiriza Tennessees. Mukulu omugenzi Saalongo Herman Basudde ekintu kye yali agezaako okubagamba. Yabagamba bafune baziikibwa. So nga nno ekyo ekintu kyangu nakakati nga kisobola okukolebwa naye obugagga obuli mu kintu ekyo buyitirivu naye tebakola ki nti bo fene ewaffe kyapiga twende jakukana akali kungulu nti osobola oteeka emitwalo 5 kungulwa naye nga wansi eyo eri obukadde nga 10 naye okubomola ekintu kino ajjeyo sente ezo ajagenda n'etaano. So nze nga munze ndowooza nti singa tukoze ekintu kino ndi mu kuzimba website ya Kadongo Kamu naye agawalayi sifunangako yadde lwataano kuva mu bantu ba Kadongo Kamu naye ng'owulira bafunye 2 bafunye mmeka naye ogamba nti muzungu weetaaga ki okukola ekintu kino naye we bavaawo n'owulira bannayo omwana muzungu akola oli mu muveeko tompaaniriza nange ndi muntu nga ggwe tambula nnyo ansomesa abaana nebaka nange ndina obuvunaanyizibwa ffe batukozesa bukozesa watuuka era nakyusizaamu ku peegi yange omuyimbi atandika ng'oyagala omuyimbi yenna ng'oyagala muzungu akuteereyo oluyimba ansasula babyokoze tobifunyeebi womala omukolera n'omuteerayo gwakumaze. Era juzi twabadde awo wa Pastor Frank yabadde alina abaana ba passing out bakolerayo ennyimba ewuwe. We bamala okolerayo ennyimba nasisinkanayo ab'enjawulo olina ngamba muzungu tolina kyongasseeko namugamba sina kyenkugasseeko busifunangako bizinesi kuva ku peegi yo nemubuuza oyagala nkuleetere bizinesi kati sasula sente nga za bizinesi nkuleetere bizinesi nemulaga nga ndinayo vidiyo ezo 5 naye nga be bantu ekyamazima bagamba enkuba teyaza byayo ajje wa muzungu amuteereyo vidiyo wajje wa Kalyango ku KBS Kalyanga ayina osasula Kalyanga akole ki be bamu kwabo abavaawo ne bagamba mbu ogundi namuwa sente teyakola ki teyasasula naye nga muzungu atamusaba sente tasaana kumujjukira ddeolo. Abantu baffe ne balemu okutegeera nti social media now is the way to go kubanga nze social media nemubeera n'ennyimba 10 nsobola zikuba leero andi kati olaba neje tulaga kati ku TV obudde bwe bawa ebintu bya Kadongo Kamu butono ne biba bintu birala by the way kati TV kuba isa business time gye batunda kati bw'onoogamba kati program olanga gye tukoze wano tosobola genda ku TV
nate social media gyeri esobola okgendayo omuntu agiraba n'agiraba eri vagini naye munaye bakola whatsapp kwewaaniramu kwevumiramu kukola ki babeera ku Facebook kukola ki TikTok weeri esobola otambuza music wammwe tebamanyi osobola otya okupromotinga oluyimba tebalina mukwano nti omukwano okugamba nti ngende wa ranks ono anyambeko ranks osobola okuba oluyimba lw'omuntu nga takuwadde 10 naye kisinzirira omuntu asobola okukubira n'akubuuza mukadde wange gy'oli obulamu bugamba ki tuludde okuwuliziganya no ranks anti nkugamba nti tebamanyi kola ki tebamanyi kola mikwano so ekyo tubadde ku association kiki ebintu byonna association yezo kiki nga twagala era okumeza kuba akadde kaagala tule association yezo zonna ekizireese okwawukana kuba bagamba owulira kikofiira agamba nti abantu bano abamwawukanyeeko be bantu beyakwasa sente n'azibawa bebafuna sente bo bennyini bagamba bebafuna sente bagamba nti tetuliiwo okutoolebwako ku kyaffe kye tukola okyegeera kakati byanfuna ebyotolera mu association zino yes buli association kati kyekiri omuntu gwenzikiririzaamu His Excellency Bobi Wine omu ku bafollower bange nzaani ku bantu 55 Bobi Wine bafollowinga mu nsi yonna 55 olinawo data osobola oteekamu Bobi Wine ogenda olabe ku page ye ku Facebook abantu bafollowinga nga muzungu David atali wa politics atali wa kinga ye muntu omu ku bakola ki bafollowinga ekitegeeza ndi wathe naye enkuba teyaza kyayo bano tebandaba muki tebatulaba mu mulamwa bamanyi kugira ne babuukira eri kati ebyenfuna bye bibabonyabonya bonna bapresenta bayimbi naye ekintu ekyo we batakyegendereze nnyo bonna kigenda baleka ku ttaka ne Kadongo Kamu nga naye kwakoze eki kubanga kati waliwo olutalo nkimanyi ba presenters gye bali abamu tebogerera ku zi platforms badda ku ki kabuntu ku simu oba inbox owa keke etambula ne Kamuta Kadongo Kamu Music Set Association ya kikofiira owa keke takuba lwa Kamau ye yamuze Fred Sebatta n'abagenze bonna nti oweno takuba ki lweri kati owakagita naye akuba bakagita takuba baki bakama kyekyo kyensookeddeko nti TV ba presenters bakolerako zaabwe abataddewo nti kino kuba association yes gwolinga omuntu naye ate TV ya muntu eyateekawo business anti kyekyo kyenkugambye mu kusooka nsaba baganda bange babeere professional mu bintu bye bakola bakole ki babeere professional nze nzikiririza nnyo mu njawukana but in diversity nti mwawukane naye nga mwene ekiruubirirwa ki tulaba Express FC ne tulaba yali Villa nga yava mu Express naye nga bona ki buwanguzi kuwangula kutwala mupiira mu ki kutwala mupiira mu maaso naye we tutuuka nga tutuuse mu mbeera eyo ekyamazima tuba tetulina gye tukola ki tuba tetulina gye tulaga ate ndowooza twali badde tugamba kuba kino kibaliko nti kya ssente bwe tubanga buli muntu yeetaaga ssente naye bwe tubanga tunoonya ssente ne tugamba nti kati kino ekiwayi kyaffe kikyawukanyeeko naye bonna baconcentratinze ku ssente za muntu ogwo okimanyi nti bonna bagamba nti singa wavaayo kaakasente kasookera waffe naye tebagamba nti gundi yaffe omukulu gwaffe gutambudde gutya tunoonye ssente era ebiseera ebisinga n'oyo gw'olowooza nti oyagala oggyeko ssente naye ategeera kati we bukya n'atandika okulaba nga mukoze eki ababadde nga mutambulira wamu mutandiise okwekola bino naye ategeera ate n'ekirala mulina okiteeka mu birowoozo
nti ekyamazima wetubanga tubadde tujjayo 10 kati tugenda kujjayo 5 n'emikisa mingi timugenda kujjayo 5 zokka combined mugabane 2 combined nti kubanga oli akola ki ategeera nti okay buno obuntu bwe bateekawo bwakujja kunfunamu ye bwafa enkya bukoze ebintu bino nga muzimanyi mugenda zijja wali anti kyekyo ebigambo ebisongovu ebitandiise okubeera nga bikola ki bifuluma mu bbo gundi ebakuwulira nti oli weeno ng'ofuna akasimu webakuwulira nti oli eri ng'akasimu kakola ki kyekyo kyenkugambye nti nzikiriza mu njawukana naye ina diversity ti musigalanga muli ku kiruubirirwa kimu tutwale Kadongo Kamu mu maaso naye kati baganda bange ndowooza n'endongo bagitadde wali kati kati anti kululitwa mu myaka gy'ekinaana oba waliwo mu myaka gy'ekinaana egy'ensanvu bakuyitanga kugoba layini kati bonna bali mu kukola ki bali mu kugoba layini naye emirimu gyabwe kubanga omulimu gw'omuyimbi ogusookera ddala gwe tumanyi gwa kuyimba ze mbadde ndowooza tibaganda baffe abali ku mikutu abaweereza ku TV ne ku radio ebintu bino mwandigezezaako kutuuza bantu bano muleme kwetabika mu mirimu egitali gyammwe wateri n'oba wayimbako nga gwe kati kusinga n'oba nga obadde muyimbi naye ng'era oli pulizenta kati ate bino ebyentalo zaawano biveeko tebikugasa tebirina gye bigenda twala music nga omaliriza njagala okubire ow'amagezi association zino zombi association egatta eyakamuta n'eya Kamau ow'amagezi association y'akagita n'eya keke mu byo kyonna kyenjagala basooke bategeere ki ekyabakolesa emikutu omukutu gye basookera ddala basooke bakitegeere sifuddeeyo mukutu ki gwe owa radio ne TV sooka otegeere gye mwasookera omuyimbi naawe njagala musooke mutegeere gye mwasookera ekyokubiri njagala mutegeere ekyabaawukanya owa TV n'owa radio kiki ekyabaawukanya then ekyokusatu njagala mutegeere lwaki mwakoze ekipya mwakola ekipya oba mwakoze ekipya binawo enjawulo ku kiri kye mwavaamu njagala mukitegeere okitegeera kati naawe eyasooka ne bakwawukanako njagala olowoozeemu lwaki banjawukanyeeko ne bakola ki ne bakola ekirala then gwe eyayawukanyeeko nsaba otunuulire nnyo ebyabaawula okole kino ekikyo ate bireme nammwe kukola ki kubaawula kubanga edda ebibiina by'abayimbi ensobi ezatambulanga mu kibiina ze zaaleeteranga abayimbi okweyawula ne bakola ekibiina ekirala kyokka ensobi ze zimu ezo ze zaabaleeteranga okwawukana ate ne bakola ki ebibiina weebityo bwe byatandika muno nga nsasula yebakuba bagenda ne bakola ekirala ate kye bakoze ate ne bagaana okusasula abalala nabo ne bavaamu ne bagenda ne bakola ekirala on record ebyaliwo nga tebiriimu ne baawukana oba ne bivaawo nga tebadde embeera ya byanfuna oba nsobi ezo byali ebibiina bibiri 1969 Uganda Picking Guitarist ekibiina ekyasooka okukuŋŋaanya abayimbi abeene waffe Benardin Subuga omugenzi Paulo Damulira Matia Kakumirizi bakola ekibiina ekyo then ne bagattiramu ne bayita bannaabwe abalala naye ate era nabo lwaki bakola Uganda Picking Guitarist nga bagamba nti ebivulu bya Radio Uganda
ne National Theatre ebyakolebwanga abasajja baali babawaako katono bo ne batwala ekingi bano ne babawaako akatono kwe kukola ekibiina ekyo mwe begattira 1971 baakole ekibiina Kadongo Kamu and Culture Company gwali mukago wakati wa government eya Idi Amin Dade yali yakajja mu buyinza ne Ministry of Culture kubanga music agwa under culture kati Ministry of Culture oba government ngeyita mu Ministry of Culture yali sponsoringa Kadongo Kamu not until 1980 ekibiina ekyo ekyavaawo nga Obote akomyewo mu buyinza Kadongo Kamu and Culture Company ekyakikozesa Idi Amin Dada yayagala akozesa abayimbi bafuule gavumenti ya Apollo Milton Obote unpopular era ennyimba nnyingi ezayimbibwa ze twita praise songs nga zikuba Obote ziwana Idi Amin Dada Obote wakomawo mu buyinza mu 1980 buli eyagira eyamuyimba n'abuna emiwabo n'akola ki bw'atyo omusajja yali asigaddewo nga teyakola nnyo mbeera eyo Matia Luyima n'atandika Kadongo Kamu Super Singers ne ba Lord Fred Sebatta ba Nabigumira ba Moses Katende ba Eziri Naku ba Kizito baani ne bagenda ne bakola ki Kadongo Kamu Super Singers okuva Kadongo Kamu Super Singers okudda eno kubadde kwawukana kwa bibiina simbi naye nga nkulaga nti n'ekibiina ekyasooka okubagibwawo kwakyo kyava kuki ku ssente ddayo musoma ebitabo ebitukuvu naawe atasoma bitabo bitukuvu ng'okkiriza mu bweza ffe batugamba Setaani munnaye embuuyo wa bweza tugenda kutandikirawo olunaku olwalatujakireeta eri tugenda kutandikirawo music waava omulundi oguddako okutandika kwa music naye ngenda akabalekera nti buli omu addeyo anoonyereze music ani atandika music mu nsi muno ebibonyabonya music ono byaviira ku muntu oyo eyasooka music mu nsi yonna basiibule abantu baffe amanya nze Muzungu David mu biseera byange eby'eddembe mpitibwa Muzungu David Kadongo Kamu music analyst ngambye mpitibwa kubanga siri yange siri yange mwalingatta kanti mwabali mpita naye kiba kibi bwe ngamba mpitibwa Muzungu David it's a statement kubanga nemmanyi nze Muzungu David so mwe mwampa eryammwe Muzungu David Kadongo Kamu music analyst I analyze music woba mpadde obudde ndina ettundiro lya ebintu bya music ebivulu ennyimba n'ebyafaayo ebya Kadongo Kamu nsangibwa Kasubi kubasooka kwa vula stage naye ebintu bino ntunda bitunde bwagamba nti bino ebintu bya kitange gende ewa kitaawo abikuwe ebintu bino bya maama gende ewa maama wakole ki you people njagala tujjewo enjogera y'ekisiru omanyi ebise omugenzi Barry Francis namuyigirako ebintu bingi yagamba omuntu mugambe kyatayagala kuwulira era yagamba n'obeera ku mpewo olinga olaba kikubewo olinga akiwulire agenda akola ki agenda kuddayo afumiitirize mugamba tugaggawalira mu bintu by'abagenzi ebintu by'abagenzi zibeera assets ze nze sirina asset ya mugenzi yonna gyenina gwe nga bw'oli awo nti onoonya eky'omugenzi kirina kubeerawo mu munju mbu gwe nze ogamba ngaggawali muzungu ofunye mu bintu by'abagenzi gwe lwaki ojja onoonya ekintu ky'omugenzi mbu nkuwa oluyimba lwa gundi lwaki olwagala
muleme kube okwaga fenna twafuna omukisa twalina cassette tapes compact twazirina n'abamu baziteeka mu misiri gya muceere mu bintu weebityo mwazoonoona ffe ne tutwala obudde ne tukola ki ne tuzikuuma. Nsaba naffe emirimu gyaffe gino mugiwe ku kitiibwa bannayo okukuuma ekintu si kyangu okukuuma ekyafaayo era y'ensonga lwaki nti ogenda ku Uganda Museum naye nga byandibadde byangu naye ne bakuseera olwaki naye olina okubateeka okubavaluinga for us mu Kadongo Kamu tudiisinga budiisingi tetuvaluinga bantu nga ffe kale nkubiridde awo nti ebintu mbirina naye nkola ki ntunda bitunde gwe nga wookola bizinensi yo nti otunda mmere ekyamazima nkakasa nti n'abo abakuliraanye mulimu abayala tobawa byabwereere ovuga booda si buli gwosanze nti okola ki oteekako natwala naye ng'omulabi atambuza bigere bizinensi ezaabwe buli omu awagira bizinensi naye wojje wa muzungu munnaye kola ki nkolera bwoti nkolera nobwoti mbu lwakuba ndina music wo lwaki gwe waabawo lwaki tomulina tweyanzege mwami Muzungu David mbona tubadde tukusaba otufunire nga yakadde ojenga ku wano twogere mu nsonga zino ojja kwogera n'abantu bo beeyiseemu akabbo ekyamazima mbadde mu industry for the past 7 years nga nkozesebwa oli ampita oli akozesa saagala ntuuke nga kubanga nange kati natandika ndi mwana muto nali myaka 2 mu kintu kati wuno ndi myaka 3 mu kintu ekitegeeza nali nkuze obuvunaanyizibwa nange mbulina batandika okola ki bateekewo akabbo emiramwa mingi mu Kadongo Kamu kyeŋŋamba baganda bange abakola ku radio station ne TV mulina bingi nnyo ebyokola okusinga okubeera mu ntalo mu supporting entalo okubeera nga zigenda mu maaso akabbo ekanaabeerawo nze wendi siina buzibu tweyanze tubadde n'omukulu Muzungu David music analyst owa Kadongo Kamu so nooza ebigambo byayogedde bingi byobadde tomanyi bingi byowulidde for the first time bingi byobadde omanyi naye ng'obitankana naye ng'olwalira bitutuusizaako so muganda wange yongera bwongezi ku subscribinga sharinga ate obeere nga osobola okukomentingako awo munnange tumanye endowooza yegamba etya wowulidde nga agamba nti ajja kuteekawo comment ogambe nti naye wano yatulimbyemu tujja kuba tukyanalyzinga ate omulundi oguddako ate tulabe nga embeera tugitereeza nze Ranks Kalyango wekumire ku mukutu guno bingi betugenda okutuusaako okumanya tekukoma tugenda kuba tukutuusaako okumanya n'okutegeera tekukuwa ate kumira mpeera bankumire tusinkana olundi